Mwebuli eddala bogenzo okukyanga zikyali cerebule bakyajaganya bagamba nti another strong man down. Abadde omukulembeze eggwanga erya Syria yongerako ekigambo ex-president takyali tekabadde kalulwatuuliriza nedda. Baana beekozeemu mulimu ennaku 10 nga bamumaliriza. Ennaku 10 atuuliriza nga bamumaliriza. Amagye ag'eggwanga tegataddewo mbeera. Kabadde kaseera kakweyambula uniformu nakudduka emundu nga abaana abayeekere gye babadde bakubanga abasirikale b'eggwanga tebagirabangako. Banywanyi ba Assad, Russia, Hezbollah ne Iran nga ku defense tebaliwo nga bagamba nti ketukuyambye tukamala ketukuyambye kamala. Russia n'agenda maaso n'olweka nti yaluse olukwekula amalungi n'amuddusa ali Moscow ye. Assad ne mukyala we Asima bali munda mu kibuga ekiyitibwa Moscow batuuse dda baddusa atuliriza eggwanga erya Syria byonna nga byatambudde engeri Assad gyadduseemu n'ebiruka akati omukulembeze omujja tannaba kulangirira nti ye mukulembeze kubanga Ssaabaminisita yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo akulembeddemu byonna mu mbeera ey'okulabika nti bakola ky'oyinza okuyita transition. Banategeka akalulu tebategeka byonna ngenda bikuwulira abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo engeri gye bali yakitinzeemu kuwambibwa okwa President Bashar al-Assad akulembedde eggwanga emyaka 24 naye nga family taata n'omwana bakulembedde emyaka kumpi 54. Taata yakulembera eggwanga emyaka 29 omwana yakulembedde 24. Taata 29 omwana 24 family emu. Bannansi bagambye ekimala bayeekera. Kakati bwe tugenda okutambula tubirina politics the data game tugenda kutunuulira nnyo atuliriza oludda oluvuganya gavumenti y'eggwanga Uganda. Gw'obadde okimanyi nti buli kibiina ekivuganya gavumenti ya General Museveni buli kibiina ekivuganya gavumenti ya General Museveni ate kirina opposition. FDC erina opposition, NUP, UPC, DP, buli kibiina ekivuganya General Museveni Uganda kirina opposition within. Ebya DP block n'ebirala byonna Democratic Alliance byatandikiddwa tugenda kubizingazinga obitegeere bulungi nnyo awe naatuliriza w'osinzira. Kale no tukwaniriza tugenda kutandikira siri eno. Njagala kusooka kukubuulira engeri Assad gyadduseemu obedda tumuyigga okuvuuna ku lwajjo paka mu kire kikeesezo olunaku lwaleero. Gavumenti y'eggwanga ereetebwa erya Russia neerangirira neegamba nti bannange mubeere bakakkamu omukulu ffe tumuyina tumuwadde political asylum. Katusooke twejjukanye tutandike. Bwe bwali bwe buti mu Inside Story. Bwe lwali bwe luti December ennaku z'omwezi yatuliza ziri 9 lunaku lwa Monday olwaleero lunaku lwa 3 mwana mu 3 olw'omwaka omwaka gusigaza ennaku ziri 22 zokka gwejja kuba guggwako. Tojjukira emyaka gibuledde ddala olwaleero 8 egimaze okuyitawo. Kasookeddenga era omukulembeze eggwanga era South Korea gwe bayita Park Geun-hye omukyalo oyo yagenda maaso n'okubeera impeached. Palamenti y'eggwanga eryo oba National Assembly egenda maaso n'okulabika nti emugyamu obwesigera n'emufuumula oluvannyuma ateekebwa ne mu nkomyo. Park Geun-hye era omukyalo akulembera eggwanga lya South Korea. Abakulu munda mu ggwanga eryo baamulumiriza okudibaga ebyobufuzi munda mu ggwanga eryo n'engeri gyakwatamu mu ofiisi nga president nti ono oluusi ayina n'emikwano gye gyawangamu ne gikwatamu okulembera eggwanga newankubadde nga tegyali mateeka. Kale nno ebizibu bingi ebyamuleetera okugibwamu obwesige emyaka gimaze okuwera 8 egimaze okuyitawo naye nga tugenza okujjukira emyaka 8 ate nga pulezidenti aliwo akaseera kano gwe bayita Yoon Suk Yeol naye birungi si birungi yabadde ayisizza amateeka ag'ekinnamagye agayitibwa martial law. Parliament neegenda maaso n'okulabika nti yagagyewo ng'agamba nti yabadde akikoze olw'eggwanga erya North Korea n'okulabika nti munda mu ggwanga lye mulimu abantu abalwanyisa eggwanga beeyise ba anti-state agents. Kakati no Parliament y'eggwanga eryo okuva Sabbiiti ewedde badde ekirowoozaako nga baagala okuleeta akalulu oba oliawo mu Parliament ono bagende maaso n'okumukolako impeachment bamugyemu obwesige President akulembera South Korea akaseera kano naye nga emyaka olwaleero giweredde ddala 8 nga President Park Geun-hye yali akulembera eggwanga eryo bamugyemu obwesige. Bwe bwali bwe buti mu Inside Story.
We report in depth. New video today from Israel's military claims to show... You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo webale tugoberera amunywanyi wonna ataddeko w'osinzira. Eggwanga eriyitibwa erya Russia nga bayita mu ministry ey'ensonga ez'ebweru ow'eggwanga foreign ministry bo batubagenze maaso n'okulabika nti bakakasizza nti abadde omukulembeze eggwanga erya Syria President Bashar al-Assad empologoma. President Bashar al-Assad akaseera kana mawulire gagenze maaso n'okulabika nti gategeezezza era ne gakakasa nti mutaka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia. Akatege tulina ku mmeeza ya The Inside Story Pal FM gategeezezza nti newankubadde nga munywanyi we ngo bayita Vladimir Putin teyasobodde kulabika nti yamutaasizza naye akaseera kano tutegedde nti byonna ebyokuddusa Assad okumufulumya eggwanga byabaddemu abasajja abayitibwa Abarasha abaana nga basonga mbere ekibuga ekiyitibwa Hama nga bamaze okukiwamba boolekera ekibuga ekirala ekiyitibwa Hormuz. Olwamaze okuwamba ekyo aba HTS again ne balumba ekibuga ekikulu ekiyitibwa Damascus. Assad bwe yagenze maaso n'okulabika nti yakitegeddeko nti ebintu bigenda kusoba tutegedde nti wabaddewo meeting ezagenze maaso n'okulabika nti zaatudde abakulira amagye munda mu ggwanga lino eriyitibwa erya Syria era nti bagezezzaako okuwogera n'omukulu okumutegeeza nti bannange ebintu byabadde biganye. Kyebalabye mu Aleppo, kyebalabye mu kibuga ekiyitibwa Hama, ekyo kyebalabye mu kibuga ekiyitibwa Hormuz. Abakulu mu magye g'eggwanga erya Busuuli Syria bwe batu baatudde mu kiro ekyakeseza olunaku olwajjo lwe baawambye Assad ne balaba nga ebintu tebigenda maaso n'okulabika nti bitambula bulungi nnyo. Russia nti yabadde egenda maaso n'okuba nti ewuliziganya ne President Bashar al-Assad ne kikkiriziganyizibwako nti alina okufuluma eggwanga singa abasajja banaaba bagenze maaso n'okulekera ekibuga ekikulu ekiyitibwa Damascus. Kale nno enteekateeka zonna ez'okufulumya Bashar al-Assad zabaddemu eggwanga eriyitibwa erya Russia wakati mu kumuddusa kubanga amawulire bwe gategeeza nti ekibuga Damascus kyabadde kiwambiddwa amayitire ga President Bashar al-Assad okusooka yabadde tamanyiddwa wawaali naye oluvannyuma ennyo mu kiro ekikeesezza olwaleero ne gavaayo ne gakakasa nti ono yatuuse bulungi munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia era ali mu kibuga Moscow bamaze okumuwa political asylum. Political asylum kitegeeza bunoonyi bwa bubudamu nenga ensonga eziviiriddeko zibeera za byabufuzi. Mu bufunzi abadde omukulembeze eggwanga abadde commander in chief eggwanga etibwa erya Syria mu kaseera kano munoonyi wa bubudamu ali mu abadde asayiramu siika babumuwadde. Kati byatandisibwa biti njagala kusooka kukubulira okudduka kwa Assad byatandise abasajja batandika okuyingira ekibuga nga tewali nnyo resistance. Hayati Tahrir al-Shami nga bwe nkutegeezezzaako nti ekyazzeeko mukulu kulabika nti yeeteekateeka. Ennyonyi eyabadde esuubiddwa nti yabaddemu musajja mukulu Bashar al-Assad ne famire yalabiddwako ku Damascus International Airport ku kisaawe ng'amagye weegali ag'eggwanga. Ennyonyi eno olwamaze okulabika nti yasituse amagye galabiddwako nga gagenda mu maaso n'okulabika nti gavaawo. Amagye galabiddwako nga gavaawo. Kakati omukutu ogulondula entambula z'ennyonyi mu bwengula gwe bayita Flight Radar 24 wategeezezza nti tebaasobodde kufuna departure time ey'ennyonyi eno engeri gyeyavudde ku kisaawe. Abarasha n'eggwanga eriyitibwa erya Syria abakulu ababadde ku lusegere lwa President Bashar al-Assad bamekinze sure nti babuzaabuza entambula y'omukulu kubanga kabadde kaseera ka kazigizigi nga batidde nti bayinza okugikuba. Kakati amawulire galaga Flight Radar 24 nti tebaalabye ennyonyi eno ng'esituka naye balina ennyonyi gye bagenze maaso n'okuba nti balabe kubanga amawulire gasoose kutegeeza nti ennyonyi yasituse ku ssaawa 4 ez'ekiro ku lw'omukaaga.
abamu nga bagamba nti ennyonyi yasituse ku makya naye kigambibwa nti yasituse ku ssaawa 4 ez'ekiro naye teyalabiddwa flight ladder ebyuma tebyagirabye ng'esituka naye ate ebyuma ne biddemu ne biraba ennyonyi endala ku ssaawa 6:56 ennyonyi eno endala yabadde esituka yabadde eya baasi 320 passenger plane ennyonyi eno yabadde eyolekera ekibuga ekiyitibwa Sharjah mu United Arab Emirates. Kakati ni wabawo okubuzaabuza ne bagamba nti yabadde Irushini yamutise naye ate teyerabise. Kakati oluvannyuma bagenze maaso n'okwetegereza ennyonyi eno yabasaabaze eyabadde egenda Sharjah yabadde mu Asad oba nedda. Ennyonyi eno yatuuse e Sharjah era wakati mu kwetegereza Asad teyagibaddeko eyagenze Sharjah bamunoonya tebamulaba. Kale no mawulire ne gagenda maaso n'okulabika nti gatambulidde nnyo ku kyabadde ekigambibwa nti ennyonyi eyitibwa Ilyushin 276T cargo plane yagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo omukulu yamugjeewo era nga mawulire gategeeza nti zabadde essaawa nga 7:59 obudde obw'ekiro. Ennyonyi yabadde erowoozebwa nti yasitudde ku ssaawa zabadde 4 teyabaddeyo kaakati nti ku ssaawa 7:59 ene waffe zabadde essaawa 9:59 budde bwa ttombi. Ennyonyi n'egenda maaso n'okulabika nti yasituse era omukutu ogulondola entambula ez'ennyonyi gwe bayita flight ladder 24 flight ladder 24 ne guba nga gwalabye ennyonyi yabadde esituka ku ssaawa 9 ogw'ekiro eri abakambwe abayeekera nga bwe beeyongera okusensera ekibuga ekiyitibwa Damascus. Ennyonyi eno n'esituka kakati bwe yasituse Ilyushin nkola ya murasha Ilyushin 276T cargo plane netisi ya migugu. Ulira president w'eggwanga abadde president w'eggwanga commander in chief yagendedde mu ya migugu. Bikyuka ya rabbi yafulumidde mu ya migugu si chopa ya maje kati ebiriwo biraga nti yabadde ennyonyi enetisi y'omugugu nga ku nnyonyi okwo balinako omugugu gwe bayita Bashar al-Assad abadde asula mu State House abadde asula mu mbiri ezitemya ng'omuntu abantu oluvannyuma bazirumbye ngenda bikubuulira ne batikka omugugu gwe bayita Assad bagutwala Russia. Kakati okusooka flight ladder 24 erondula entambula z'ennyonyi nti ennyonyi eno yasoose kutambula east ngedda mu bitundu ebyobuvanjuba bw'eggwanga eva Damascus. Kakati bwe yabadde etambula yabadde nga ekwata ebuvanjuba ennyonyi Assad mwe yabadde ey'emigugu naye gamba nti yabadde mugugu omugugu gwe bayita Assad nga guli ku nnyonyi eno n'esooka n'ebangedde ebuvanjuba. Oluvannyuma piloti waayo n'agivuga ng'alinga ajambusa mu nkola ya zigizaaga baddusa omugugu gwe bayita Assad. Kakati oluvannyuma ennyonyi n'ebanga eyambuukiriza amambuka ga Damascus ate piloti n'addamu n'agivuga mu ngeri ya zigizaaga n'abanga akwata ebugwanjuba. Kakati bwe yakutawo ebugwanjuba kitegeeza nti yabadde ayolekera amazzi ag'eriyanja eryitibwa Mediterranean. Jjukira nti eno abantu abo abayitibwa ba Alawite sect ey'Abashiya yegenda maaso n'okulabika nti ebeera abasinga bali kumpi n'amazzi ag'eriyanja Mediterranean. Nti mu byonna Assad yakitegedde nti no eyinza obutabaayo obuzibu ne bagambye nti ennyonyi okutambula okuva e Damascus yabadde etambula mu nkola eya zigizaaga bweyambuka bwebanga ekwata eno bwebanga ekwata eri ate ng'era twategedde nti ne signals zaayo zasobodde okulabika nti zaggiddwako nga kizibu nnyo okugirondoola. Kakati wakati mu kutambula eyolekera coastal cities eze Mediterranean ate ng'eno waliyo ne bases z'abasajja bayitibwa Abarasha. Ennyonyi eno yabadde etambula n'eyita mu kibuga ekiyitibwa Hormuz kye babadde bamaze okulabika nti bawamba. Yabadde etambulira mu buwanvu bwa fuuti 200 waggulu nga batwala omugugu gwe bayita Assad waggulu nga tayagala kumulaba ng'ennyonyi eri mu fuuti 200 neekula yutani izigwerako nga bwe ngenze maaso n'okulabika nti nkutegeezezza. Kakati transponder signal bwe zaaweze essaawa 10:39 ne bazeggyako yabadde yakatambula kilometers 13 nga tebakyagiraba tokyagiziga eri west of Hormuz ekibuga ekyabadde emikono egy'abayeekera. Kakati bwe yamaze okuva mu kibuga kino ekyabayeekera
kyebabadde bamaze okuwamba nga tebannaba kwolekera Damascus kyebayita Hormuz. Pilot wayo yabadde agivuga n'agissaako wansinsi mu meters nga 495 ze fuuti omutwalo gumu mu kakaaga mu bibiri zabadde fuuti 10,625. Omusajja yasoose gitumbiza mu bwengula ng'eva mu Damascus. Kakati bwe yatuuse mu bitundu ng'erowooza nti eri safe ne bagizaako ko wansinsi mu fuuti nga 10,625 baddusa Assad. Kati embeera bwetu yagenze maaso nukulabika nti yatambudde. Kirowoozebwa bulowoozebwa akaseera kano nti ennyonyi eno bwe yatuuse mu bibuga ebirinaanye amazzi ag'eriyanja Mediterranean yasoose oba oliawo kugwako mu beesi emu ku beesi z'Abarasha ezisangibwa mu bitundu ebyo we yavudde okwolekera, era tekinnaba kumanyika obanga ennyonyi eno Ilyushin 276T cargo plane yamutuusizza e Moscow obanga yafunye endala mu beesi ezimu ku z'Abarasha yalabise okuba nti yabadde eyolekera. Kale nno oluvannyuma lwa byonna amawulire gasoose kutegeeza nti ennyonyi endabika yabadde ekubiddwa naye tegabadde matuufu. Ennyonyi ya Assad teyakubiddwa, yasoose neebula nga terabika mu bwengula. Ennyonyi zabadde zitambula obudde obwo nga terabika ate nga tewaliwo kabenje konna kabadde reported. Ne wabaawo ebigambo bingi nti omukulu ennyonyi eyinza okuba yakurashinze, naye oluvannyuma ennyo minisitule y'ensonga z'ebulwa eggwanga munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia bwetegenze maaso nukulabika nti etegeezezza nti omusajja ono bamuwadde obuddamu, era bagambye Abarasha ensonga gye bawadde lwaki baaniriza Assad ewaabwe Moscow bagambye nti bakikoze on humanitarian ground ku lw'obuntu n'okulaba nti eggwanga Syria tebagenda maaso nukulabika nti oba oliawo bayiwa omusaayi. Era Abarasha nga bayita mu minisitule y'ensonga z'ebulwa eggwanga bategeezezza nti Assad be bamwogerera kaakati Assad yasazeewo entebe y'eggwanga okugyereza olw'okulabika nti yabadde agezaako okutaasa okuyiwa omusaayi okwabadde kuyinza okuddirira singa amagye ge gataddewo embeera. Kale abasirikale bangi ababadde mu magye g'eggwanga balekeddwawo, balagiddwa okwambulamu yunifoomu. Abalala ne babagamba nti musobola okudduka. Bangi balabiddwako nga bayingira munda mu ggwanga ereetebwa erya Iraq, mukama waabwe nga amaze okulabika nti oba oliawo afuluma eggwanga. High command y'amagye g'eggwanga eryo eyasaanyewo kaakati neetegeeza abaana nti gavumenti egudde mugende maaso n'okwebereramu yunifoomu muzambule, abasobola okufuluma mufulume. Embeera bwetu bwe yabadde. Assad kaakati ali munda mu ggwanga erya Syria. Ngenda bikwongera tukyetegereza ekyabaddewo. Assad ng'adduka emisinde yagendedde ku nnyonyi etambuza emigugu okusinza ku galiwo sofa. Kakati ebirala tukyabirina bagambye nti essaawa nnamba nga nkubuli ebibadde Syria essaawa ey'okubiri ate twolekere Uganda Kampala. Bamagumba Herbal Clinic bagamba nti bakafulumu kuyunga amagumba omulimu bagumazimu emyaka 5 gwarumizibwa omugongo ina gout of an accident wamenyeka bakuyunga tiwatirira bulungi wazimba mu nyingo bakuleetedde ekizigo ekigenda okuyambako ate nga bagaba n'ebitanda bakawowona kugenda ku nkulungo ya Kabaka ku Ngalabi ojja kuba obasangawo ku Lubaga Road. Simu y'Abamagumba Herbal Clinic eri noti musamu noti emu 95 noti mukaga 5 noti musamu noti emu 95 noti mukaga 5. Ate era nga nkujjukiza bannafa ba Modus Management Services ebukoto wali ku kizimbe kiyitibwa Kamule abakojjako suwesi obupangisa gwe munnafa akoyo okweguba n'amapangisa ayo n'ekizimbe apartment oba arcade tofaayo bakwasa ekizimbe basobola okubanyiza ssente ze mu budde ozifuna ate nga ziri wamu. Bannafe bano bagamba nti okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 559 73 noti 597 noti 778 5125 53 bajja kuba era bafuna bulungi nnyo so nga bamalira group of companies abo banyini City Tire ne City Oil petrol stations okwetola eggwanga. Omuvuzi w'ekidduka bakujjukiza bulijjo nti gula amafuta genda maaso n'okweka nti ogula empira ebiri ekika ekyalingiro ng'okole ne wheel alignment ojja kufuuka namukisa agenda okuwangulira emmotoka eyo okuva bannafaabo aba Mandela group of companies. So nga tuyina Global Paints bagamba nti Global Paints eyo bwoba yagala ennyumba efuuka eyanjawulo kozesa Global Paint langi etefeedinga langi ya buwangazi waliwo sirika eviina nesigibwa munda wether kutesigibwa bweru Global Mat esigibwa ku siiringi langi egifune mu hardware yonna ekuli okumpi okwetoolola eggwanga.
abadde Udi Masala abagamba nti kakati restaurant esinga okugabula amasala okwetula ekibuga Kampala balina kulabye ku bitaala bafuuse ensonga bafumba amasala mu buli kikesa wa 24 ku musambu kitegeeza nti unawo yagalira okuliira ekimere ojja kuba bafuna bulungi nnyo ekyemisana masavu ekyenkya kose ekyeggulo balina n'enkoko masala ate nga n'ebirungo byonna weebiri bakula cakes eza buli mukolo chips pizza masala chapati kebabs balina chaps ice cream n'ebirala alina house party beekwate ate bakuwa amasala gennyini kati kola order obudde nga bukyali ku mitwalo 2.5 delivery egenda kuba ya bwereere kola order bakuleetera ekimere wonna woli mu Kampala n'emiriraano delivery ya bwereere naddala bonna bagamba nti ennamba ogijje ku Pal FM essimu yiino gikubeko ne ku WhatsApp kweri yabadde Udi Masala wali ennaakulabi noti 759 12 14 84 0 759 14 simu ne ku WhatsApp kweri gikube kakati ate bagende maaso n'okulabika nti munnange bakuleetera amasala. Banaffe aba Rose Form bagamba nti gwe Munnayuganda bakuleetedde emifaliso emirungi ddala omuli spring mattress omufaliso ogugugonda abati balina n'egikaluba balina orthopedics abalwadde b'emigongo ogw'omugwetaaga nnyo fit slip weeguli high density nagwo baguyina balina tape age open ended n'emifaliso emirala egy'abaana balina ebitanda balina pira eza buli kika na buli kimu kye weetaaga munnange okulabika nti onyumisa ekisenge kyo weebake bulungi nga tolina nkenyera yonna weekwata emifaliso gino genda wali ku Jjenja Road abali awo kumpi bali bayita Embalala wali factory outlet ku Lubaga Road ejja kubasangaawo ku Lubaga Road bali kumpi ne Furniture House Kawempe kumpi n'akatale Sekaziga House ku Channel Street amatabi amalala egayaza Arua Gulu Mbalala Hoima ne Jjenja baba weetaze emifaliso gy'abannaffe bano oli wa ssomero oli wa hoteri oli muntu sekinnoomu weekwate emifaliso gino kuba ku noti 7 noti 3 Nyamunana 2468 noti 7 nya noti 0 emirundi 3217 bannaffe abo ngo bafuna bulungi bakuwe emifaliso egyo gy'omulembe egiyitibwa Rose Form mattress. Tugenda komawo tukyali munda mu ggwanga lya Syria ebirala bibadde tumanyi ku basajja bano basaade abakulembedde eggwanga emyaka gibadde 50 n'omusobyo taata n'omwana. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubye n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga star noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa abasomesa abalungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School byadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Leko luwumula lwa December lubeere lwa kusinza ne package ya umra eya Makam Travels okuvanga ennaku z'omwezi 25 December 2024 okutuukira ddala mpaka ennaku z'omwezi 4 January 2025 ku dola 20,000 nga kuno kwe kuli ebyensula visa ya umra entambula y'omu bbanga entambula y'okuttaka okulambula ebifo eby'enkizo mu Makka ne mu Madina ekyenkya ne traini okuva e Madina mpaka Makka booking kati ng'otukubirako oba oyita ku WhatsApp ku 0709 74 oba kozesa Makamu app ng'ogifuna okuva ku Google Play Store oba Apple App Store. Makam Travels, travel with confidence. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubye n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga star noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
Buli Monday tusuwa program Pulidde Kamenya n'aba For How International abakugu mu kujjanjaba endwadde zaalema bakoleetedde obujjanjabi obw'enjawulo bwe bayita traditional Chinese medicine balina n'ekyuma ekyakazibwako elya Miracle Machine beba For How International. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba oba I feel how or I feel what Hello Emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *149# oba kozesa Manda app okwefunira bundles ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Tugenda okweyongerayo webale nyacha tumbudde Heartphones bagamba nti bakuleetedde essimu ez'omulembe dda ku miwendo egy'ebyobusuubuzi ate nga giri mu bika eby'enjawulo naawe agula essimu kamukamu emiwendo gisigala gye gimu. Essimu omuli Smart 10 8GB ku mitwalo 99, Smart 11 32GB ku mitwalo 12.9, Smart 13 64GB ku mitwalo 14.9, Smart 14 64GB ku mitwalo 15.9. Ate nga bagamba nti alina essimu enkadde gitwale ofune oyongere akasente ofune essimu empya bakuleetedde ne TV ez'omulembe. TV zino omuli inchi 15 ku mitwalo 17, inchi 17 ku mitwalo 2, inchi 19 ku mitwalo 25, ne bagamba nti inchi 32 ku mitwalo 38 ne TV endala bakola ne delivery bali wali kuirya mu street ezimbe kitibwa kisa kya Maria ground floor. Heartphone is essimu ya buli note musamu note 5 18 musanvu 225 note musamu note 5 18 musanvu 2 mukaaga 0 musanvu musanvu emu mukaaga emu mukaaga mwenda 2 mwenda 0 musanvu 05 18 musanvu 2 mukaaga. Songera nkujjukiza Haramain Tours and Travel abagamba nti bali wali ennakasiro okulirana still until baddamu kutegeeza gwe muna Uganda oyagala kufuluma ko bweru waggwanga oyagala kulambula mawanga amala oyagala kukola umula oyagala kukola mikolo gya hijja abagamba nti okuwonesa kugenda mu maaso ate ku nsimbi ensamusaamu balina abakozi abamanyi obulungi okulabirira abalambuzi n'abalamazi bakutuusa mu bifo eby'enkizo babasuuza mu bifo nga biri comfortable babamaliriza emikolo egyawumula babalambuza ebibuga ebyenjawulo. Bannaffe no bagamba nti gwalina enteekateeka y'okulambulako ebuli ggwanga oyagala kukola umula oyagala kukola mikolo egya hijja batuukirire Haramain Tours and Travel ku UK Mall Kansanga first floor ogenda okubasanga ate nakasiro bali awo ku Market Street plot y'okuna okulira ne kolero era still until bo simu ya buli note musamu note emu 977725 070 309 33 nkujjukiza SH Family Hardware wali kukuberigena ku headquarters za district ya Wakiso bali opposite ne Masjid Nur batunda buli kika ky'ebizimbisibwa te ku bbeeyi ennungi ebya plumbing okusuubuza simenti mu bika byonna bamutuusane ku site emisumaali tanka mitayimbo sengenga amataala gula bonabo account teekako ssente mpolampola otuukiriza ekiruubirwa kye eky'okuzimba ng'ogenda mu SH Family Hardware wali ewakiso. Essimu ya SH Family Hardware note musanvu note 343454 note musanvu 89 74 55 54. Uganda Halali Bureau kitongole kivunanzibwa kwekennenya omutindo gw'ebintu byetukozesa obanga biri halali kuliko ebyokula n'ebyokunywa wa kampuni bagamba nti batuukirire basobole okukakasa byokulubanga biri halali. Genda kusa April Road watandikira plot Today Gardens ne bakujjukiza bulijjo okukozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halali. Kebera kyogula obanga kirimu akabonero aka Uganda Halali Bureau keetoloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu. Uganda Halali Bureau gifuna ku nooti 4 233 noti musamu 58 52 noti 11 ojja kuba oyogera nabo. Superstar Nursery and Primary School essomerero ya Dene Boarding liva ku kibiina ekya Nursery paka ekibiina eky'omusanvu bagamba nti bali wayonjo nnyo environment nnungi esaanidde okubeeramu omuyizi asoma bagamba nti omwana bamuliisa bulungi bamwambaza bulungi osobola okulabika nti munnango batwalira omwana wali seeta kilometers 16 zokka okuva e Kampala. Essimu ya Superstar Nursery and Primary School ye noti musamu nya noti 977778. Ship with us bagamba nti beesige basabaze ebyamaguzi ebyo mu bwangu ddala okuva eka e China
paka Mombasa ennaku 17, Mombasa paka Kampala zibeera ennaku 3. Oleeta container number oba okwegatta mu kuleetebwa groupage, bakuyambako n'okuweereza ssente China ate nga bakola clearing ne forwarding, bakulambuza n'obutale bwe China. Bano bali ku Mansa Plaza level 2 room number S13. Munnayuganda ayagala okusobola China weekwata ba ship with us ku noti 7 noti emu Nyamukaga 16 noti 7 noti emu Nyamukaga 16 ojja kuba obafuna bulungi. Tugenda okweyongerayo akaseera kano kennyini tukyali ku Syria. Myaka 50 Basaadi nga bakulembera eggwanga eryo. The inside story. Inside story. Ensonga y'omunda tukutambuza siyonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Abadde omukulembeze eggwanga lya Syria mu kaseera kano nga bwe mbategeeza nti Russia ekakasizza n'egamba nti ali munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Russia ekibuga Moscow. Bamuwadde dda obubuddamu kakati biwulire bino bitegeere. Basaadi bano famire y'Abasaadi ekulembedde Syria okuva omwaka gwali gwa 1971. Omwaka 1971 taata wa Assad bamuyitanga Hafiz al-Assad. Yafuuka omukulembeze w'eggwanga eryo mu mwaka 1971. Ekibiina ekya Ba'ath Party mwe babadde basinzira okulembera eggwanga eryo. Hafiz akulembera Syria okutuusa omwaka 2000 bwafa mutabani we Bashar al-Assad agenda maaso n'okulabika nti oba oliawo akwatamu mu mwaka gwa 2000 okutandika okulembera eggwanga eryo. Famire eno atuliriza ey'Abasaadi eva mu kitundu kye bayita Karudaha Elatakia yasooka okulabika nti eva kitundu kye bayita Karudaha Elatakia munda mu ggwanga erya Syria. Eggwanga ly'abantu be bayita Bakalibiya bano bagenda maaso n'okulabika nti basibuka era wali mwaka gwa 1927 Ali Sulaimani jjajja wa famire eno. Jjajja wa famire Basaadi bonna mwe bava. Jjajja wa famire yakyusa erinnya ne yeeyita Ali Assad ekitegeeza the lion empologoma. Era kigamu okuba nti byagenda maaso n'okuleka nti akula mu kitundu ekyo mwe baali bawangaalira ne political activities yalabanga w'amaanyi nnyo kwe kweyita empologoma al-Assad. Erinnya erya Assad ne ligenda maaso n'okulabika nti lyavaawo era nga Basaadi abo bakulembedde eggwanga eryo okumala emyaka kumpi 53 mirambirira. Taata yakulembera 29, omwana akulembedde 24. Kakati wakati mu bukulembezi bwa Assad senior taata wa Assad emyaka ej'1997 Hafiz al-Assad yagenda maaso n'okumakinga sure nti ekibiina ekya Ba'ath Party kifuuka ky'amaanyi era omuntu yekka eyayina connection mu biseera ebyo ku famire eyali ekulembera oyo yekka yali royo nga yayina okubeera ow'amaanyi yayina okubeera omugagga. Basaadi bano wansi wa Hafiz Assad bateekawo control ku bintu bingi okwetoola eggwanga lya Syria kumpi nga buli kimu bye bakikulembera either ng'ova mu famire ya Basaadi oba ng'olina akakwate ku Basaadi. Ne bafuga economy y'eggwanga eryo ebyenfuna byonna nga bitambulira ku Basaadi abo. Era Hafiz Assad senior ne bwe yafa ebya connections ebya mwana wa gundi byasigala nga bitambulira ddala bulungi nnyo. Abo bokka bali close eri famire eno basigala nga bafuna emirimu mu government. N'akaseera wakulemberedde ng'olina kubanga famire ya Assad aize kumanyi oba ng'oli omu ku bo. Kakati ng'oggyeko okuba nti buli buyinza bonna Basaadi bano babadde babulina mu biseera ebya kitaawe newankubadde bagamba nti ono abadde yaddiyaddeko Assad. Kakati mu kitaawe omugenzi Hafiz Assad ye kigamu okuba nti munda mu ggwanga erya Syria waaliwo nnyo ne kye bayita cult of personality nga kumpi abantu basinza musinze Assad senior
ebifaananyi bya Assad ono wakati mu lutalo lubadde tugenda maaso era oluvannyuma lw'obuyinza okuleka nti bwabaweddeko ebifaananyi bingi byayuzayuziddwa ebibumbe bingi ebya Hafiz Assad oli taata woono babitadde ku ttaka bibadde bikyali mu kibuga Damascus na buli wantu wonna w'enkizo ng'osangawo ebifaananyi by'omugenzi Hafiz Assad osangawo ebibumbe bingi nnyo kakati ebifaananyi ebibumbe quotes n'ebigambo ebitendereza Assad bibadde buli wamu okuva mu masomero bw'ogenda mu masomero ebibumbe bya Assad gyebiri Assad oli siniya bw'ogenda mu butale ebibumbe gyebiri abaana b'amasomero babadde bayimba ennyimba ezitendereza omugenzi Hafiz Assad mu government office ng'ebipande ebifaananyi eby'omugenzi Hafiz Assad mwebiri n'eby'omutabani Bashar Assad era atuwuliriza babadde balina erinnya lye bamuyita abadde ayitibwa immortal leader oli omugenzi taata woono immortal leader era nga bw'oba tumuyise immortal leader omuyita ali mukaddasi Hafiz ali mukaddasi the sanctified one ali mukaddasi kakati bwe babadde bagenda maaso nuko beka nti bakulembera obukulembeze babumazeemu emyaka 5 era nkutegeezezzaako nti mu byonna wakati mu bukulembeze bwabwe be babadde buli kimu Assad ono bwajja n'akwata mu mwaka gwa 2000 abakkiririza mu famire y'aba Assad era bagirya mu ngalo bamuwa erinnya erya yanga leader taata afudde mu 2000 mutima gwagira n'agenda maaso n'okuba nti afa kakati bwe yafa omutabani bwe yajja ono gwe baatutte emisinde bagambye nti Russia yagendedde mu nnyonyi ya migugu okusinza ku getulina baamutuuma yanga leader omwaka gwa 2000 nga bamuyita hope of the people essuubi ly'abantu ng'amaze okulabika nti oba oli awo wajja naye munnange ebintu ne bigenda maaso n'okuleka nti byatabuse mpolampola okakkananga famire egudde famire atuliriza ng'egenze maaso n'okulabika nti egudde obuyinza buweddewo kyokka nate siriya ekyaliwo bino byewuunyisa omukulembeze avaawo enjuba neesigala ng'eva gy'ebadde eva eggwanga ne lisigalawo nga teryetoddeeko yadde yinki emu bweti nga buli kimu ekiri ye pulezidenti bw'aba waali yeeraba nti munnange bw'aba taliwo eggwanga ligenda kuggwawo nedda ono ali kakati Moscow naye Siriya waali bw'ogenda bw'okebera ku maapu y'ensi yonna Siriya waali Assad ali Moscow okitegedde kyonna ekibeerawo kisobola okusigala nga kitambula omuntu togambanga nti nze bwe naavaawo mufudde nga tufa tutya olaba taata afa mu famire taata asobola okuba nga abadde afa nga talina na busobozi buwerera baana naye lwafudde ne wabaawo agenda okuwerera abaana mu masomero ag'ebbeeyi taata gabadde tasobola omufu mpa kyakulabirako kakati Siriya waali Assad taliiwo era egenda maaso kakati mu byonna atuliriza Amole gategeezezza nti ennyonyi eyagenze maaso nuko beka nti yasimbudde munda mu ggwanga lya Siriya yasobodde yagendeddemu ne ba close family members aba Assad tekinnaba kutegerekeka Asima yabaddemu ayina akakyala bakayita Asima omukyala bamuyita Asima munda mu ggwanga lya Siriya babadde bamuyita the beauty queen mukyala mubalagavu Asima era kigamu okuba nti bakyali babiri bwe bati amawulire agamu gabadde galaga nti Asima eggwanga badde yalifuluma dda ng'asinga kubeera Bungereza naye amawulire amalala galaga nti bali babiri ne munda mu ggwanga erya Siriya omukyala ono bagamba nti newankubadde bba abadde atwalibwa nga nakyemalira nti naye ate ye Asima ono abadde mukyala wa Assad era akyali kale katugambe nti abadde first lady tabadde nnyo mulayimulayiti abadde afuba nnyo okulaba nga tabeera mu mawulire mukyala we mbagambye nti Siriya abadde amanyikiddwa lwa bulungi beauty and intellect Asima yafumbirigana na Assad omwaka gwennyini Assad gwafuuka president mwaka gwa 2000 yakolako mu investment banker JP Morgan era cancer survivor yasimatuka cancer bamuzalira London naye nga family eyamuzalira London yali eva mu ggwanga eryitibwa erya Siriya
bazadde be ate be ekyewunyisa nti basunni ono mu alawait ava mu bashiya babadde balinamu kenjawukana mu nzikiriza obaolyawo ey'eddiini naye nga kyokka era ebifaananyi bingi ebimanyikiddwa ebitonotono eby'omukyalo ono gwe bayita Asima ne bwolaba kugamba nti bannansi babadde bamanyi ng'omukyala omubalagavu omulungi kaalaala Asima kubanga biseera bingi abadde talabwako nti oba yeebikkiridde ebifaananyi badde by'omukubwa ng'ali nebba Assad ebbanga lyonna byabadde akulembera ebifaananyi ebiri official ng'akyazizza abakulembeze oba nga aliko omukolo gwonna gw'abadde abeerako Bashar al-Assad abadde abeera mu masuuti. Kizibu okufuna ekifaananyi kya Assad ng'ayambadde ekanzu abadde abeera mu masuuti kumpi essaawa 24 buli kifaananyi ali mu suuti Assad. Kati mukyala we ye abadde alabikira mu biteeteeyi omutwe gusibye nedda omutwe gubadde tegugenda kukakaaya. Asima yasomerako Queen's College e London na graduating ku King's College e London abadde alina degree mu computer science ne mu lulimi Olufalansa. Mukyala we Asima ababiri bano balina abaana bali basatu era kigamba okuba nti abaana bano bamu kubadduse n'omukulu kubayita Assad. Hafiz Assad ye mwana omukulu ono yamubbula mu kitaawe omugenzi Hafiz Assad yakulembera Syria emyaka 29. Kati Hafiz Assad mutabani wa President Bashar al-Assad omukulu bamuzaala omwaka ogwa 2001 nga bafumbiriganiddwa 2 ne bamuzaala omwaka ogwaddako 2001. Omuwala gwe bayita Zain bamuzaala omwaka ogwa 2003 Zain Assad ne baddamu ne bazaala omwana omulala Karim Assad omwaka gwa 2004. Mu January 2013 byawulirwa nti omukyala ono yalina olubuto namba 4 naye tekyategerekeka oba yagenda maaso n'okulabika nti azaala omwana owokuna oba nedda. Abaana bamanyiddwa bali basatu: Hafiz Assad, dota waabwe gwe bayita Zain Assad ne Karim Assad gwe bazaala 2 Kigamba okuba nti bamu kubaweereddwa obudamu wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia akaseera kano ekibuga ekiyitibwa Moskova. Olubiri mu babadde basinzira okulembera Syria ebyo byonna byagenze dda maaso n'okulabika nti byaweddewo. Nawo kyasinzira okutuuliriza kakati amalala getujja munda mu ggwanga eriyitibwa erya Syria, amalala getujja bukosi munda mu ggwanga erya Syria. Bannansi basobodde okulabika nti balina ezimu ku mbiri ezabadde omukulembeze bw'eggwanga gye bagenze ne banoonya ebintu, banoonyeza eby'emiwendo, ebintu eby'ebbeeyi ddala badde mu mbiri ezimu ku mbiri zibadde ransacked. Abantu baziyingidde ngera bwe kyali jjojuuzi mujjukira ebyali munda mu ggwanga lino ggwanga kiri Sri Lanka. Nga bwe kyali Sri Lanka neeno bannansi basobodde okulabika nti bayingidde amaka gabadde ag'obukulembeze bw'eggwanga wa Syria bagenda maaso n'okuba nti beekoze ekigenyi. Naye ate era mu byonna omukulembeze akulembeddemu abayeekera bawambye obuyinza Muhammad Ali Jorani bw'ati agenze maaso n'okuba nti akubiriza bannansi obutakula looting. Amagye ag'abayeekera gawambye obuyinza nabo bakubiriza obutakula looting n'okwefuga n'okulaba nti ebintu byonna eby'eggwanga tebagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo babisaanyawo. Ebibuga ebisinga ebibadde tebinnabagwa mu mikono gy'abano ebisinga kaakati byagudde dda mu mikono gyabwe era bagenda maaso n'okulabika nti atuliriza bagenda maaso n'okulabika nti bafuna kibuga ku kibuga okumalirawo ddala empulunguse eza Assad ne basajja be abayinza okwagala obaolyawo okuleeta embeera. Naye nga mu byonna abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okwetoola ensi yonna bwe batu bali yakitinze ku kuwambibwa okwa Assad. Mu kiro kyonna ekigeeseza olwaleero buli munansi wa Syria gy'abadde zibadde celebrations okujaganya. Mu Denmark walabiddwayo okujaganya, e Qatar wabaddeyo okujaganya, e Syria wabaddeyo okujaganya, munda mu Syria mu ggwanga lya Jordan wabaddeyo okujaganya, ne mawanga atuliriza amalala myaka 13 nga bagenda maaso n'okufaafaagana n'omusajja. Kakati bannansi ba Syria naddala babadde ebweru w'eggwanga bajaganyiza. United Nations efulumizzaako ekiwandiiko netegeeza nti oluvannyuma lw'emyaka 14 of a brutal war oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Assad ligenda kuba ssuubidde n'ennyo kabonero ka byafaayo nnyo nnyini ddala munda mu ggwanga lya Syria era mukisa omunene ddala okuddamu okuzimba eggwanga eryo. Statement efulumiziddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte Antonio
Guterres bw'atyo bw'ategeezezza. Munda mu ggwanga eritibwa erya China Beijing bategeezezza nti bagenda maaso n'okwetegereza byonna ebadde munda mu ggwanga erya Syria era ne basaba stability egende maaso n'okuba nti edda munda mu ggwanga eryo as soon as possible okusinziira ku ebyo ebifulumbiziddwa minisitule w'ensonga z'ebuli w'eggwanga munda mu ggwanga eritibwa erya China. Misiri bafulumizaawo ko statement nga bayita mu ministry ya nsonga za buli w'eggwanga ne bagenda maaso n'okusaba enjuyi zonna munda mu ggwanga eritibwa erya Syria okulaba nti munnange eggwanga balikuuma nga liri wamu okuuma state institutions zonna n'okulaba nga bakulembeza abantu mu byonna bagenda maaso n'okuleka nti bateekateeka okukola. Omukago ogwa EU European Union bategeezezza nti okomekkerezebwa okwobukulembeze obwekisibira mu bbwa obwa President Bashar al-Assad ebadde positive and long awaited development munda mu ggwanga eyitibwa erya Syria era ne bategeeza nti obunafu bw'abo ababadde babakinga Assad Russia n'eggwanga erya Iran kyekiviiriddeko eggwanga lino okugenda maaso n'okulabika nti oboolyawo likyuka. Ebufalansa President Emmanuel Macron bw'ati ayanirizza okugwa okwa regimu eya Assad n'ategeeza nti ebadde barbaric state under Assad bannansi b'eggwanga eryo n'abaagaliza emirembe n'okutwala eggwanga lyabwe mu maaso. German Chancellor gwe bayita Olaf Scholz naye agenze maaso n'okulabika nti okugwa kwa Assad akudescribinze ng'amawulire amalungi ddala era n'agenda maaso n'okulabika nti akubiriza ab'e Syria okubeera ne political solution okulaba nti eggwanga ligenda maaso n'okulabika nti litebenkera. Iran Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga efulumizaawo statement neetegeeza nti ewagira ne sekuwagira okwegatta kw'eggwanga eriyitibwa erya Syria era negenda maaso n'okulabika nti esabye enjuyi zigenda maaso n'okulabika nti zirwanagana okukikomya bunnambiro olwo bannansi b'eggwanga eryo babeere wamu mu kuzimba eggwanga lyabwe. Tehran bategeeza nti bakwongera okulagana n'eggwanga eriyitibwa erya Syria naddamu kulaba nga bagezaako okuligatta Isirayiri. Ssaabaminisita w'eggwanga eryo gwe bayita Benjamin Netanyahu naye asanyukidde nnyo okugwa okwa Assad n'ategeeza nti ebadde historic day lunaku lwa byafaayo nnyo munda mu ggwanga eriyitibwa erya Syria era n'ategeeza nti ebadde bbulo nnene ddala eri ekibinja ekiyitibwa ekya Hezbollah n'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Italy nga bayita mu minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga bamuyita Antonio Tajani bw'ati asinze ku mukutu ogwa X n'ategeeza nti embase yaabwe munda mu kibuga ekiyitibwa Damascus ne ofiisi ya Ssaabaminisita bagenda maaso n'okulabika nti oboolyawo baayise meeting ya emergency beetegereza ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Lebanon nabo bafulumizaawoko amawulire agategeezezza nti byonna ebyo babadde bitambula babadde babimonitalinga bulungi nnyo era nga balindidde okulaba ki ekiyinza okubeerawo ku nsalo yaabwe ebawula n'eggwanga eriyitibwa erya Busuuli Syria. Filipino nabo bategeezezza nti mu kaseera kano bawambye obuyinza kw'ossa ebibinja ebyenjawulo ebiri munda mu ggwanga eryo bigende maaso n'okulabika nti biwulisa obukakamu baddemu okuzimba eggwanga. Qatar minisitule ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga bagenze maaso n'okulabika nti balabudde nti Syria butagenda maaso n'okulabika nti efuna obuvuyo bannansi abatutte obuyinza balina okukola ekisoboka okulaba nti bagatta eggwanga ate obutafuna obuvuyo oluvannyuma lw'okuvaawo kwabadde President Bashar al-Assad. Russia nkutegeezaako nti ministry etegeezezza nti Assad yalikulidde lwakwagala kulabika nti emirembe gibeerawo era nti wabadde okwogerezeganya okwabaddemu n'abasajja bayitibwa Abarasha nti lw'obutatabula mbeera bayagadde omukulu alekulire. Obubaka buvudde e UAE, Turkey, America okuva e Yemen n'emawanga amalala ebadde reaction y'amaanyi nnyo ku kugwa okwa gavumenti ya Syria. Abamu basanyuse abalala bagenze maaso n'okulabika nti kibakoze bubi mu bakoleddwa bubi kigamba okuba nti Omurasha tekyandibadde mawulire malungi munywanyi we okuvaawo naye ate era abadde munywanyi atalina kyamugattako nnyo okujjako ate Russia okugatta ku ye. Iran statement njikubulidde ate nga Netanyahu agamba nti ebadde bbulo y'amaanyi nnyo nnyini ddala eri ekibinja ekiyitibwa Hezbollah. Jjukira nti Hezbollah Israel erumiriza nti ebyokwansi bibadde biva Iran okusinga bibadde biyita wano. Ebirala bye tunabatongedde okuloba okuva e Damascus mu Syria tunaaba tubikubuulira naye nga bugenze okukyona ku lwaleero ku Monday ekibuga ekiyitibwa Damascus nga tewakyawulirwayo nnyo kutulika kw'amasasi nga bwe gwabadde olunaku olwajjo. Amasasi gabadde gatulika nga si kulwana wabula zaabadde celebrations oluvannyuma ne bagawera era bugenze okukyanga abantu kibuga mbeera ya kimpowooze abasajja abawambye obuyinza ku nguudo bakyaliko ne zitanka zikyalabwako. Omusana guvuddeyo bulungi nnyo abadde komanda in chief ng'atiika ekyenkanidde awo akaseera kano omunoonyi w'obubudamu ali munda mu ggwanga erya Russia. Tukoma omusaawe ey'okubiri n'ebya wano.
okukulula onyumirwe mu biseera bino by'amawumula ne Star Times. Kino kyangu nnyo subscribing teekako omwezi gw'oguddako ku Star Times olyoka onyumirwe upgrade oba okulinyisibwa ku bouquet eddako ku bwereere. Gwe Nova customer teekako play for copper bouquet olyoka olinyisibwe okudda ku basic bouquet eddako ku bwereere. Ate mu bakasitoma balina dish owa Nova customer teekako play for special bouquet olyoka ofuna okulinyisibwa odde ku smart bouquet ku bwereere. Ng'ate ekyo si kyokka bakasitoma bannamukisa bakwewangulira omukisa ogwekwewangulira ebirabo mbagirawo okuno okugirako ne ZTE Nubia smartphones. Kino kiyitirivu Star Times ekikoledde mu biseera bino eby'ebikujjuko. Kankwanjulire Mende Kalema Memorial Secondary School, somero lya Dene Boarding bawala n'abalenzi nga lisomesa eddiini n'ebyensi. Ku Mende Kalema Memorial Secondary School omwana asomesebwa bakugubeerere ekifo kigazi ddala nga waliwo n'ebisaawe nga kwotadde n'ennimiro abaana mwe basomera eby'obulimi. Bafa ku bitone by'abaana omuli omupiira, volleyball, netball n'ebitone ebirala bingi okuteekako okubayigiriza eby'emikono ne kompyuta. Bagaba ne basale. Leeta omwana omuwandiise katikati. Essomero lisangibwa kilomitazi 10 okuva ku mayiro 13 ku Hoima Road oba kilomitazi 8 okuva mu tawuni y'e Matugga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0704 88 99 65 ne 0781 24 13 34. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga. Gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish pizza, fish fingers, beef burgers, chicken skewers oba grilled chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770781174 oba 0754 emikaaga 3 Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +8 6 1 3 6 82 5 75. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubina emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 # olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN. Kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Omuzadde olina omuyizi eyamaze sini ey'okuna oba ey'omukaaga oba P7 ali mu vacation. Omukisa guguno tokkiriza mwana okutaya ya mulumulono muleete ku Apple Skills Institute. Tuleeseewo short course program ey'abaana bali mu vacation asobola okuba nga abangulwa mu bintu eby'enjawulo. Omwana ayagala okuyiga okukwata kamera, okukwata video
okweditinga ebifaananyi, abaana bagala okuyiga kompyuta, abagala okuyiga okuzannya film, abagala okuyiga okubeera bapresenta ba TV ab'enjawulo, abaana abagala okuyiga okukola obulango bwa radio ne TV. Omwana kyasoma kyakwatako emitwalo 25 gyokka okumala omwezi mulamba ate nga tumuwa ne certificate. Essimu 0754 225 0754 225. Tusangibwa ku Tagi Hotel. Oyagala okuba muwanguzi? Yes sir! Oyina okuba ne stamina ng'ey'empologoma. Wansi mpapusha kikumi ng'okozesa njala. Young what? Gwene! Okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo kwanguwa kyangu nnyo. Sasula oba gula ebintu ng'okozesa Momo okufuna omukisa okwewangulira mobile money owambagirawo. Kozesa Momo app oba nyiga *165 *3#. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Oli muwozi wa ssente okkiriza omuntu okulekera emmotoka oba pikipiki ng'omusingo. Ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau kikutegeeza nti wagenda kubeerawo enkwatagana y'okulaba nti ebidduka biwandiisibwa ng'okuva ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba 2023. Emitendera gino egy'okulaba nti emmotoka ne pikipiki zisibibwako caveat ijja kuba biyitira ku mutimbagano ogwa www.simple.ursb.go.ug. Simple y'enkola yateekerwawo ekitongole kya URSB okuwandiisa ebintu ebikalo ebiri mu misingo. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba yaffe etali yakusasulira ku noti 8 00 006 oba